Olachi byamusobako mwebalire ddala kubeerawo amanya n'eddoboozi bapita Portable Guy Mariachi MC kitalo nnyo kitalo ddala bannange ono omwe amaze okuwerekera omugenzi tugenda kusaba omulala naye awolekere omugenzi bwetufa nayenga mwebale kubeerawo bannange kyannaku nnyo kyannaku ddala so n'olwekyo wetuli tukyaliwo paka ku makya paka ate pulogulamu zagenda kwolekera muganda waffe adda mu Mulwana abayimbi webali fenze simanyi nnyo okukola bintu binero nga nfiiriddwa nze mbala ennaku ku mutima simanyi kukola bintu biri mu gyenkola nga nina ennaku kuki ku mutima sisobola munange ekyo Katonda teyakimpamba mu nnaku era saagala nga mpitemu kuba kamera weeziri saagalira ddala so sibikolera ddala ng'omuntu akoze eki afudde wangi amabugo twagawadde mu sereeti wangi tulituuka olugendo kena Yesu lwasomesa ennaku wezirituuka teriyo aligana okugalo obw'amaanyi so makulabanga omusajja omuyisiraamu ensoofira zinyambadde tenada yadde akakopirizo konna akwate ku busiraamu oliwa ddiini ki nga tetunnagenda mu ndongo yogera amazima mu Mulumbe lwa Mulwana musajja nnyo Mulumbe lwa Mulwana musajja mukatuli okay ati ndaba entalabuusi neŋŋamba lwaki ovoola obusiraamu sebo njagala okutegeeza ebintu bino mmanga abatana mulaba muli banja lwomutaddero jangu taata bigambo bibiri byokka nze siyinza kukola mirimu gyange nga tulimu eno embeera so baganda baffe mwenna abatuuze bemakindye ono omukulu tuzze tubaddewo bakuta Mariachi MC obuugi weebuli emmere weeri amabugo tebagabanja amabugo gabaga ku mutima gabaga ku muki ga ku mutima so n'olwekyo abanja amabugo mu Buganda eyo nno nebambi tebabanja ki abugo wamagenda mu maaso okulomota mbero naki Ssaabasajja Kabaka Bagereka atuwe promota ddero atuwe bugambo bubiri bwokka tukyaliwo paka ku makya paka kweleka promota Devi ajja tuwa enteekateeka z'okuziika naki yongeza ku muzindaalo abantu baweemu Mariachi siza kwogera nga Nabiko omutaliwa Nabiko omu soko gyeyi omusajja aguze buluteke wamulabi akati ekiriwo ate oddukira kiki soka okusereza amabugo omanyi lwaki mugalemeseza kugabanja mu nnono mu Buganda tebabanja mabugo era kati ekyo waliwo amabugo g'essaala wabawo aga ssente wabawo n'ag'okusula ku lumbe wabawo n'ag'okuwerekera bonna gabanga ki kati tomanyi gennina weebereremu Nabiko mutotwala musajja omusajja ng'omuvuga sipiidi kiki abannaye abakungubazi kitalo nnyo kitalo ddala ekya muganda waffe Mulwana era fenga abamu twasookeddeko eri okuvaayo ne tujja wano naye ebigambo ebimwogeddwako byonna bibadde bya ssanyu bibadde birungi so ayo omuntu
yenga omuntu tabadde na bonkenge tabadde na mpalaniraako tabadde na mpalana yonna yonna ono kale Mariachi katokote yenga Adam Mulwana tusekyonyinza omujjukirako yapa amagezi kusho azamba amagezi kusho zange ezimu era aze ampabula mu biki bye mba ngenda okukola nzijukira nga kyakola n'omwebi John Black yampabula n'aŋŋamba nti kino na kino ky'oba okola ebyo byali byaffe bya munda naye nga kulwa fangoni ffe nga ffe tutuusa okusaasira kwaffe eri muganda waffe Adam Mulwana wamu ne Fangoni Haji Aruna Mubiru wamu n'olw'eggwanga ffe ng'abafangoni tugenda sigala tugamba nti awummule mirembe n'ekitangala eky'olubeerera kimwakire era tulindirira CEO obudde bwonna atuuka wano tweyanza nnyo tweyanze webale nnyo omukulu Promota Delo bali mu Fangoni Forest n'olwekyo esaawa zino bukemu kazina eddakiika 5 nja kwaniriza ba artisti bannange ngenda kwaniriza tuna bagenda mu maaso njagala nyanirize omukyala Shasha Brighton Shasha Brighton janguko wane eddakiika 2 zokka ow'omukati tuletere Shasha oyo speedi ya erere bigambo ebiri byokka Dankani just 2 words zokka omugeni tugende mu maaso n'omu n'abatesitesi bagende mu maaso n'omu n'enteekateeka y'okuziika bannange obuyambi bukyetaagisa obuugi sukaali mmere sente tuteeka wano wolaba omukulu Bukenya baana awo nnyini awo weteeka obuyambi so Mad Fox tubadde tusaba tuzeko ebigambo biri byokka okuva ewa Shasha Brighton ye tulekera abatesitesi omukyala Shasha oba amabugo weegali bategaliiwo si musango jangu omwami bakuwa amabugo wano Shasha omukyala Shasha Brighton tweyanza nnyo tweyanze gagambye agenda tuwa amabugo naki wedda sinnayogera saagala nnyo okwogera naye kanjira nfuna vibe ogenda kudda naki yegera abantu siya buloolo naye nga kyekyo bambi mwebale nnyo okujja mwesombye ndabira ddala nga muwera mukyajja abantu bakyajja tokola basaagala kukwata kazindaalo bakyaliyo abajja ankomewo nakomawo kamiliyoni wooli kamiliyoni Dr. Jose ajja yakoledda sinnabatuuka ekibe natakasindyo Basebo yeko njagala mutubuulire buzibu ki obuli wano. Okay, tubabaako essimu yo ku dduuka na lifalensi omukwate guno omukolo mulala bane twabategeezezza wano twagala bintu by'abayaayi twabategeezezza guno omukolo si gw'abayaayi babbi b'amasimu owulira genda ofune oba ina lifalensi mukwate omutwalo mujje wano
Fere twagala tandika wano kavuyo kagenda kubba abantu masimu. Tetwakoze buluda y'ababbi. Wano tewali buluda y'ababbi mudde eri. Mugende eri twakowa ababbi. Mugende eri mu buvuyo bwammwe oba yakubba essimu olina okubeera ne reference emukwata. Yes. Nawe tetwagalayo omuvuyo gwammwe. Mugende eri.